mwaka gwa 2017 enteekateeka ez'okuzimba oluguudo oluva e Rukungiri okuyita e Kanungu n'ekihiihi okutuuka e Ishaha ku nsalo ya Uganda ne Congo zayimirizibwa olw'okuba abaali basabye omulimu guno ogw'okuzimba oluguudo luno tebaali balambulukufu. Ng'ennaku z'omwezi 17 Septemba 2018 omulimu ogw'okuzimba oluguudo luno oluludde nga lwogeza abatuuze abawangaalira mu bitundu bino ebisongovu gwatandika okukolebwa. Oluguudo luno oluweza kilomita 78 nga lukolebwa kampuni y'Abachina eyitibwa China Hanan International Corporation Group Company Limited lwakuwemmenta obuwumbi obusoba mu 2. Akulira eby'enguudo n'entindo mu UNRA Engineer Samuel Muhozi atutegeezezza nga bwe wakyaliwo okusoomoozebwa naddala okuva mu famire emu oluguudo we lulina okuyita. Ekyali ekizibu oli abaagala kutuwa ettaka balinamu kutakkirizagana ne famire kubanga nanyini ttaka yali ku kyapa yafa kati famire yasigala tebanakkirizagana kati ekyatukosezaamu naye tuli mu kooti. Ono agamba nti si basanyufu olw'abatuuze gavumenti beekolera oluguudo luno okudda ku bintu ebikozesebwa ne babibba. Babbye ekorasi bakozesa, babbye amafuta, babbye ebyoma za bategezeeza byoma byonna batuuka n'okubba n'emmotoka zennyini ne bajja ku mazimba ku luguudo emu bagikwatireyo busheenyi ne bagibbye. Ono era atubuulidde lwaki ekimu ku bitundu awayita oluguudo luno wakuddibwamu. Teri abantu balina kweraliikirira eyo section twali tugimanyi ekyagituleetera obuzibu tukimanyi kati solution naye twagifunye kukikolera tugenda kulongoosa waawo oluguudo lwaffe lubeere nga balwetaaga. Abamu ku bakozesa oluguudo luno naddala abatwala ebyamaguzi okuva mu Uganda nga bigenda mu DR Congo baliko bye boogedde. Libadde sikole libadde sidungi nnyo ekiri awo naye kati bali mu kulikola katulowooze nti embeera ejja kukyuka ebeere ennungi. Abakungu okuva mu ggwanga lya Congo nabo baalabiddwako nga bali mu kafubo n'aba UNRA ku ngeri gye banaazimbamu olutindo ku nsalo y'amawanga gombiriri. Ya Uganda ni mzuri vile paske italeta maendeleo kwa watu wote ambao wanapitia barabara hii, iwe pande ya Congo iwe pande ya Uganda. Mu kiseera kino oluguudo luno lukozesebwa mu bitundu ebimu era nga lusuubirwa okwasibwa ekitongole kya UNRA mu Maaci wa 2023 mu butongole. Aaron Mukama, NTV ku ssaawa emu.